Ekiri ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe anti okwaniriza President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2023 kigenda kuttawaayo kya anti bannayuganda beesunze bonna bamaze okwesomba okuva ebule ne bweya nga boolekera ekkubo limu ery'Entebbe Road era nga bagenda kulindirira kwaniriza president waabwe gwe baaluna Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Amwai Museveni n'akatengo kati kongedde okukula kubanga ebigambo n'ebimusobyeko yeebuuza ebibuuzo bingi bw'awatuwa eno order bwagisazaamu bw'atuwa eno order bwagisazaamu ate Kyagulanyi tokkirizibwa atakkirizibwa ate tobikola ate bikole. Amwai Museveni naye asobeddwa n'olwekyo kati asula asiiba alogoota n'alinnya limu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kansuke nkuwa ebigambo bino naawe omanye ekiri ku kisaawe Entebbe era ki ekinaabaayo ng'omukulembeze amaze okutuuka. Championinga campaign yaffe ey'okulaba nga tukunga bannayuganda mu mirembe kubanga abantu ba NRM bali mu kwagala nnyo okulaga nti ekintu kye tuli mu kukola kirimu abantu abagenda okufa simanyi kirimu ki simanyi mujjenga mwesibye ebbiri bagenda bakuba tiyagasi. Njagala kubakakasa baganda bange tewali munnayuganda gwe bagenda kuba tiyagasi wano. Okukunga kwaffe okw'abantu okugenda okwaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu tewali tteeka ligaana muntu kwaniriza muntu we ku kisaawe. Nkiddamu tewali tteeka ligaana munnayuganda kugenda ku kisaawe Entebbe kwaniriza muntu yenna yenna. So tewabaawo propaganda ababuulirwa, tewabaawo ebiboozibozi byempulira ebibiri mu kubabuzaabuza. Ebyo byonna abasajja batidde babadde tebasuubira nti kino ekintu tugenda kikwata nga bannansi. Ndooza mukirabye nti from day one okuva president we yalangirira nti agenda kuba akomawo mu Uganda nti ekintu kino kyonna kikwatiddwa bantu ba bulijjo, nti bw'otunulira ne mu bantu bennyini be tubadde tusuubira nti be bandibadde ba championing ensonga eno bagitulekedde. Tumaze kubateekako kazito ne balyoka batandika okuswala okutulaga nti nabo bye tukola babyagala naye babadde balooza nti tusobola na kukiyimiriramu. Kino nno kirina okulaga gwe munnayuganda ali eyo ti nabana abantu be musuubira nti baagala enkyukakyuka abamu si bye baliko. Abamu balabira ddala nga kino kiba kyakubalemesa munyago gwabwe. Kati eno ye revolution eyaddala abantu gye bataagala. Naye njagala okwebaza bannayuganda ababiitinze ebyo ebiboozibozi n'okubiitinga abo abantu abalowooza nti be bakamala byonna. Era kino kikuwa ekyokuyiga nti munnange mmwe mubeera wano nga mulooza nti mwagala Museveni okugenda. Waliwo abanyumirwa Museveni okubeera wano ate nga bangi bali mu gavumenti ya Museveni bali n'eno. Tibali awo bebuzaabuza. Mwe mubeera eno nga mutaddemu amaanyi gammwe gonna ne muteekamu obudde ne mukola ki ng'abamu ssebo baakusindika busindisi bamanyi n'ogamba nti kiki ekiriyo eyo, kiki ekigenda mu maaso. So kino ekintu njagala bannayuganda ffe bennyini tukyepikire ate nga tukisobola. Njagala okwebaza bannayuganda abakunze abantu baabwe abataddewo entambula okugenda okulaba nga bannayuganda bagenda okukima omwagalo w'abangi. Ate tufunye omukisa deputy spokesperson n'atubuulira nti president ajja keerako ku kisaawe. Kitegeeza tukeere abanajja ku ssaawa 11 ez'ekiro 12 emu. Tusuubira president w'eggwanga okulinnya ku kisaawe okutonya ku kisaawe essaawa 4 ez'okumakya. Essaawa ezo mubenga mwena mujjudde. Ennaku z'omwezi nga 5 tetuli mu kukunga bantu kwokya bipiira. Aba NRM tebababuzaabuza kuba ndabyeko wano bugundi buno propagandisi bwe bawadde ssente ti bwe bogenda kugenda ku kisaawe wetegeka okugenda na Lufenya wetegeka okugenda ekitalya. Tetunnaba kukungako muntu kujja na Jambia, tetunaba kukungako muntu kujja na Miggo, tetunaba kukungako muntu kujja na bipiira, tetunaba kukungako muntu kujja na mundu. Tuli mu kujja kwaniriza mwagalo w'abangi kubanga tewali tteeka ligaana munnayuganda kwaniriza muntu we gwayagala. Wano bannayuganda ebaali bajja okwaniriza Eddie Kenzo temwateekawo ssente, temwateekawo security, temwakanga bantu. Bannayuganda ebaali bajja okwaniriza Gaitano temwateekawo kintu kyonna. Bannayuganda ebaali bajja okwaniriza bano abawangudde emizannyo temwateekawo. Kitegeeza temuyina tteeka lye musobola kwekwasa
kugaana bannayuganda baddembe n'okusulawo ku airport temulina lukusa kubanga eyo airport yaabwe bagisasulira omusolo. So bannayuganda temubuzaabuzibwa. Abasajja bali mugezaako nnyo okubalowoozesa nti mugenda kulwana n'abantu. Era bataddewo ekifaananyi ekibalowoozesa nti mmwe muli kukunga abantu bagende bakole obulumbaganyi. Tewali muntu agenda kukola bulumbaganyi. Actually mubeera nga mutambula n'olaba omuntu ng'agezaako okukola ebintu ebitakwatagana na kintu kye tuliko, mumwejjeemu ng'obudde bukyali, mumulabise ng'obudde bukyali, mugambe abantu nti oyo si waffe, oyo si waffe. Kubanga ffe tetunnakungako bantu kugenda kwokya bipiira, tetunnakungako bantu kusitula miggo. Ffe tukunze bantu kugenda kukima mwagalo w'abangi. Era omuntu yenna najja n'eyo pulaani musimanyi bannange abavubuka tebabakozesa erererere. Tetuli wano kukunga bantu, nkiddamu, tetuli wano kukunga bantu kugenda kola fujjo. Tuli wano kukunga bantu okulaba nga tugenda okwaniriza omwagalo w'abangi. So bannayuganda bannange mwenna mbakunga nti mubeereeyo mu bungi. Asobola okuleetako munno mu mmotoka muleete, asobola okuleetako munno ng'olina ekimotoka kyo muleete. Bannange mweyambe abanaabeera ku Entebbe Road, bw'olaba omwana ng'ali wali eri ng'enjala emuluma naye ng'ali ku ddute, muweeyo ekikomando yeeriire, muweeyo ekikomando, muteekeyo amazzi abantu mubawe ku mazzi banyweko. Mwenna mujje mulage obutali, mujje mulage essajjo lyammwe. Ate bwe muba mujje okwaniza president, poliisi ya Uganda si erina okuwa olukusa engeri gy'oyanizaamu omukulembezeewo. Oli waddembe okwaniza omukulembezeewo ng'ositudde ekipande ekiriko nti bannange tukooye effuga bbi. Oli waddembe okusitula ekipande kyo ekigamba nti tukooye ekiwamba bantu. Oli waddembe okukwata ekipande ky'okuga nti tukooye ekitta basiraamu. Gwe kasita obanga togenda tobeera violent, tokuba muntu jjinja, tokwata mutayimbwa, kubanga bano kye banoonya of course tumanyi nti balina bigurupu byabwe bye badiployinze okubituteekamu. Kamera zammwe zibeere nga zikola, bafuut soja n'abantu ba bulijjo. Omuntu yenna gwe mulaba tali ku koozi gye muliko, omanyi oyo si wammwe, era mudiringe naye ng'engeri bwe yeetaagisa. Twagala buli munnayuganda awulira nga oyina ekikukwatako, ng'olina kyoyagala okulaga, mujje twanirize omwagalo w'abangi mu bungi. Oba gavumenti ya Museveni enapulaninga kumuwamba, oba enapulaninga muteeka mu nnyonyi, ffe tetwagala kumanya, naye tubeerewo bangi tulage message. Kubanga batandise dde okupiipira, batandise dde okutya, banoonya ekiteekateeka kye basobola okuteekawo okulemesa abantu ogenda ku kisaawe, tebakiraba. Kubanga singa abadde balina etteeka lye basobola okwotinga, bandibadde olwedde enanga yandibadde yafulumye dda. Ekirala mu bintu bye basinze okukola kino, bannayuganda mumpulirize nnyo, bakutta abasumba ba Museveni aba NRM abagamba nti basumba. Kati batandise okuyita abavubuka babatwala mu overnight, babatwala mu biwoziwozi eby'ekisiru. Ebyo byonna biteeketeeke. Waliwo ne bapasitors abaakamerukawo nga gavumenti yebataddewo. Enjiri gye babulira bagamba Bobi Wine agenda kubassa, Bobi Wine agenda kubasibisa abasumba. Ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga eziruma abannayuganda temuzoogerako. Ekiwamba abantu kiri mu ggwanga lino temukyogerako. Kampala yonna ejjudde ennyanja temubyogerako. Abantu bagobwa ku mataka temubyogerako. Abannayuganda battibwa buli lunaku wano, baweereza emirambo 5 egy'abaana bakadaama, ebyo temubyogerako. Buli lunaku abannayuganda bafiirwa ensigo zaabwe, emulago n'amalwero ga gavumenti temubyogerako. Wabula mwanguyo okujja okulaga ensi nga Bobi Wine mwagenda okuleeta obutabanguko mu ggwanga, nga mwagala kutuga nti lwaki temwogera ku Museveni yatta abantu eruweru. Ekirala bannayuganda mulekeraawo okugwirana. Luli nabalabanga muli wano mukyamuka, waliwo ekisajja kibeereeyo oba mbukyeyita kipasita, kyatandika kulimba bantu musimanyi kirina amalo, musimanyi kijja eddogo mu bantu, simanyi mu biki. Leero kivuddeyo mbu Katonda yakirabikidde n'akigamba mwenna abagenda ogenda, abantu bagenda kufa. Ebyo ebisajja mubikwate mubikube emiggo, tekinaadde n'amaanyi ekyo. Ogwo omulimu gwa Museveni kati yatandise atya buli muwaatwa gwonna bagenda gukozesa. Kino njagala kibategeeza bannayuganda, tetunnakungako muntu kugenda kukuba muntu. Ekitutwala Entebbe tetugenda kukola fujjo.
ekitutwala Entebbe kubanga government teina lukusa luganda muntu kugenda Entebbe oli waddembe n'omuna Uganda okuva obuviwa ne Kampala noga nti ngenda kutuuka ku Entebbe kulaba bwefaanana tewali muntu asobola kuvunaana era oli takugamba kiringa ng'okera ku makya n'obuusa muna Uganda nti ogenda kola ki Entebbe. Entebbe kitundu kya banna Uganda. So oli tajja n'akulimba era muyige kye bayita rights zammwe. Oli tajja n'akubuuza nti ogenda kukima ki Entebbe. Mubuuze nti atenza okugenda Entebbe bikukwatako bwe mba ngenda kukima muntu wange. So bino bagamba mbu simanyi temugenda Entebbe bagenda tewali muntu gwe bagenda kugaana kugenda Entebbe. Entebbe si ya mukulu Museveni. Entebbe kisaawe kya ggwanga kiyitako abantu bonna kiyitako abayingira Uganda abafuluma Uganda so tebabakanga mujjule mu bungi. Waliwo n'abadde batandise okulooza nti tuyinza okulemererwa okufuna abantu. Njagala bategeeza ebigambo bigenda bakalira ku mimwa. Era abakulembeze abalooza nti tusobola okufeiringa okuleeta abantu mbasaasidde mugenda kuswala ate muswalukuke. Ate okulanga kwa president kuno nti agenda kujja kuyina kye kwatuyambye ffe kwatulaze abantu abaagala enkyukakyuka n'abafere kwatulaze abantu abatwekwekamu abagamba nti baagala Museveni okugenda n'abataagala banna Uganda abantu ba bulijjo mukanula amaaso. Kino kye tugendamu ennaku z'omwezi nga 5 kikulage mukulembeze eki ali wiringa okulaba nga Museveni agenda n'abanyumirwa Museveni okubeerawo kubanga mubalabye nti omuntu tubeera kukoze ey'okukunga banna Uganda. Ffe tukimanyi tusobola okwogera naye amaloboozi gaffe gayinza obutatuuka wala naye tulina abakulembeze nga bw'ayimirira ku kazindaalo n'ayogera abantu bawulira naye nga basirise. Abo bwe balimbalimba bulijjo ne beetolola president waffe ne bakugamba nti president tujja twagala Museveni agende banna Uganda mukanula amaaso. Mujja kizuula nti abantu ate abasinza okulemezaako mukulu Museveni wano mwana wattu ate be bagamba nti baagala kumuggyako kubanga eno bweba manduso kino bulijjo kye tubadde tunoonya. Kino kye tubadde tunoonya titubeere n'eddoboozi limu era wano wenjagala okusinziira. Ab'ebibiina ebirala mutwegatteko tuyinza okukozesa omukisanga guno. FDC tubeetaaga, DP tubeetaaga, aba NRM abakooye kuno si kuyamba Kyagulanyi. Nawuliddeyo ekivubuka nga kigamba abaagala Bobi Wine bwe bayagala tujje tukukime sookayo Solomoni ne simanyi n'abaana bo eyo enjogera ya kibuyabuya. Ekisooka gwoba oyagala ba Solomoni basookeyo kale gwolekayo ba Solomoni beewuwo gwogende. Ekyokubiri Kyagulanyi teyayise baana basomero oba teyayise eyo si family eyo si students day out. Ekirala muleke kulowoozesa banna Uganda nti okugenda ku kisaawe Entebbe gubeera musango. Wawuliddeyo omuntu akunga banna Uganda ati musitule emiggo? Wawuliddeyo omuntu akunga banna Uganda ati musitule ebipiira? Ffe tukunze banna Uganda abanaasobola bonna. Katonda bw'atuyamba ne tufuna miliyoni 10 zijje. Katonda bw'atuyamba ne tufuna miliyoni 5 zijje. Tewali muntu yakunzeeko muntu nti jangu Entebbe n'ekipiira. Tijangu Entebbe n'emiggo. Eyo format yali mu kuvugibwa aba NRM. Ekirala bakutte ssente ne baziteeka mu basumba bano abafere. Nalabye wano ekisumba ekisiru era mwe banna Uganda abamu mukyamuka nnyo. Nze nali wano ne mbagamba nze sikyamuka. Wano waliwo omusumba oba yava side zeeyo mu Western eyo yajja wano n'ayogera ebigambo gavumenti eno ne mbagamba abo state operative si zisooka ne zibafunako following. Kati ngenda bazanyira ka video kano oluvannyuma lw'okutrending sekisajja ekyo ekifere leero kize ne kikola statement bweziti muwulire guno gwe mulimu kati Museveni gwe yatandise okuwa abasumba bammwe kubanga mukimanyi bulungi nti abalokole abasinga ne Uganda bafere. Nkiddamu most pastors in Uganda yiye abalokole bafere era Museveni bw'avaawo tebayinza kuddamu kufera. Tebayinza kuddamu kufera. Kati mutunulye kino ekisajja mwakiwadde publicity wano kyajja ne kyogera kubanga kimanyi nti banna Uganda bali galibo singa ovaayo n'obalaga nti oyimirira nabo bajja kufuula popira. Kati oluvannyuma lw'okukifuula popira gino gye bano be bamu ku bantu ba Museveni bakozesa naye basooka ne basika attention yammwe kubanga bakimanyi ti wano ku social media bw'oba oyagala okutrendinga sooka obenga akuba gavumenti katono then omala oyiseewo embooziyo. Kati wulira ekisajja kino ekikulu bye kyogedde olunaku olwaleero
ate bangi nnyo baba deployinze abalala babagambye nti bateeke overnight ebitagwa. Reason being baagala kwatirako bavubuka ati hisi abamu baba diverting. Ekirala kye bapulaninze baagala ebivulu bigenda kutandika ebirala. Mugenda kutandika okulaba bi activities byonna nga bigendereddwamu kuwugula bavubuka. Kati njagala olaba akakodyo Museveni akalala kayitiddemu kino ekisajja mwakiwaana luli. Bwe kyavayo ne kyogera nga kiringanga ekikuba gavumenti. Leero kivuddeyo muwulire bye kyogedde. Mumanye nti Museveni ali ku panic buli muntu ajja mukozesa. Musooke mulinde wano. Ndoza kino ekisajja mukijjukira. Muwulire bye kyogedde. Luli kyasomera ebigambo ne kyagala kifuna attention yammwe. Kati wulira gino gye emirimu gye baba wadde wulira. During my times, during my seasons, my age, my understanding, in my Jesus, I don't need people to stick on me. I don't need people to talk on my behalf. Wow. I have my own mouth, my own brain. I'm a man who stands on his own, who makes a decision on his own, who differentiates the good from the bad. He doesn't stammer in his words. No. As he's saying, he looks at you critically. I'm talking with those who stick on me. I have never been a pastor of people power. Point blank. I have never been a pastor of opposition side. What am I looking for from you? I don't need people to stick on me. I don't need people just to jump over me. I don't need people to get support from me. I'm not looking for clan. Neither am I looking for your votes. But I can look for votes for somebody else. And I will never be an agent of someone who is from the opposition side. Our pastor, the right pastor. Okay. I'm Jesus' pastor. I'm Jesus' pastor. I minister my Jesus. And he authorizes me. He gives me those I minister unto. As you are here. Through his word. As I join you with the other. Not separating his people. As we fight every bad situation. As we fight all the bad people in our categories, as we fight the demons and the demons that are living. I'm a man who says what is right. I'm a man who says the right thing. I'm a man who is on the right track for the truth. I'm not looking for the color to please me. I'm God's minister who knows what he wants. I'm God's man who loves his country, or maybe his path. I'm God's man who loves his people. Oh, wishes him. I'm God's man who develops his people. And the country. I'm a father of children. I'm a master to others. I'm a leader of others. Are we at par? I don't need political parties to stick on me. I am not looking for gains from politicians. I'm not looking for colors to please me. Even if you meet me on the way, know that I've never been of any other political party. Don't stick on me. I'm not here to fight against President Museveni. Neither am I here to betray myself. I don't support the lame ones. Those who know me, they know me. I cannot support homosexuals or those who are drug addicted. If you are one of those, Kankomao
mbadde nina kyenjagala obagamba ndooza mulaba koodi gye bakozesa koodi eyo teyawukana na ya bujingo koodi eyo teyawukana na ya bujingo ennaku zino Museveni oluvannyuma lw'okumanya nti takyatunda kati ayitamu abo abeeyita abasumba kati omulimu gwe bali mukola olw'okuba bategedde nti abavubuka munyiize mwagala kweddiza nsi yammwe kati beba abantu ba deployinze naye kati kino ekisajja kyasooka ne kijja ne kyogera bye mwagala okuwulira ne mukifuula nnyo popira bwe mwakifudde popira ne kikomawo mu fomati endala ono tayawukana na ba Ashibaga Kato ono tayawukana na ba Ronald Mayinja nkugambye Museveni ali desperate agenda kozesa buli kintu kyonna at least akubbeko eddakiika emu wabaddewo n'ekipasita ekirala ekize ne kyerogooza wano musimanyi Katonda yaŋŋambye nnengera bw'obanga olina omwana eniyo bannanga abazadde abaana bamwe temubakkiriza kwekalakaasa ani ayisa omwana we okwekalakaasa mwe bannayuganda bwe mutanyiige ne mukuba ebyo ebisajja ebyeyita naddala ebyo ebisajja ebyekwese teri ddiini esinze bufere mu Uganda wano nga ddiini y'abalokole si bonna bonna nti bafere naye agasinga wano gakimanyi nti singa Museveni akeera ku makya n'avaako bwe papa tekagenda kulya kati ono agambye mu kusooka yagambye takola politics waakwawula yawulamu njagala kubuuza Museveni agatta NRM egatta oba eyawula ng'essaawa zino we twogerera Lumumba ne Nabbanja bali mu kulwana kakati eyo pate siba NRM olwo bagatta oba baawula nga Museveni yayingira mu FDC bali mu kwawukana eyo NRM egatta oba eyawula nga Museveni yayingira mu DP n'ajawula eyo kugatta kwawula omanyi bino ebisajja bwe bibeera eyo mu byalo olw'okuba bituddemu abo abantu abatali informed abatamanyi na kigenda mu maaso abalinza okwebaka abagenda okwebaka ku ssaawa 12 bayingira bafuluma n'enkoko ne bayingira n'ente bafuluma n'enkoko ne bayingira n'enkoko bano abasajja kyova olaba nti batulwana nnyo naddala ffe abafunye omukisa ne tubanga tuli exposed ffe tebatwagala kuba tuba tubabuusa kati nze omuntu okuntwala mu kyaki abalokole ng'ogenda kuŋŋamba ki ogenda kuŋŋamba ki abo abalokole abafala abo abafere abo abasingaawo ezo emboodooli ezo bano abafere abali e Uganda abeekwese mu ddiini bano abalokole abafere bano babujingo na kino ekisajja ekikulu kye twalaba musimanyi mbu kijjamu amalogo kikwatakwata abakazi mu bitundu ebyekyama bwe kikwata amabere naye gwe kisajja gwe era ebyo mu bikolera eyo gye mubikolera nemala nkusanga ku muganda wange gwe kisajja gwe temumanyi bantu bamu nti abamu bagwe baddalu anyway muganda wange Jebi Muwonge yaŋŋambye agenda kubeerako Jebi Muwonge munnaayo ŋŋamba nemba nga siise mu budde bwo aba abantu kati batandise kati pulani gye bali mukuba ba deployinze obuvuukavuuka kuno bujja bugamba abantu kakati bannange temugenda kusaawe bagenda basiba tewali muntu gwe bagenda kusiba muna Uganda ebyo byonna abasajja bayina akatengo tugende tukime president mu mirembe tugende tukime president waffe mu mirembe kubanga tetunnakungako bantu kusitula miggo tukimanyi bano abasajja bapulaninga okuteeka abakozi b'effujjo mu bantu baffe naye mubateekeko erisse jjoki njagala mujjukire nti Kayihura alimu kati yava mu security oba yava mu government naye ali mu leeya ate jjukira ayina abantu bakolagana nabo ebyo ebivubukavubuka ebyo mubeere ku bulindaala tugenda kukima president tebakulimba mbu bagaana omuntu okugenda ku kisaawe tebakulimba era tebakubuzaabuza tugende tulwanirize president waffe mu mirembe tewali tteeka likugaana kugenda ku kisaawe olina waddembe okugendako n'otandika okwekubya ebifaananyi n'ogaa nti nze kulambula tebakulimbalimba ebyo byonna bina babikozesa kubanga batidde baagala atiisi babateekemu panika abasinga muleme genda temubeera babuyabuya ate n'ekirala balinze okuseka bagaye nti mwakunze ne batajja balinze kati ekirala
abasajja batandise okutegeka zi overnight ezitalina makulu. Overnight ezo zonna zonna Museveni yali muziteekamu ssente nkukakasa okuva kati mpaka ennaku z'omwezi nga 5 bagenda kuleeta bya activities ebisobola okuwugula bannayuganda. Ffe tulina okujja wano tubabuuse kubanga kye tulina okukola. Katonda yatuwa media, yatuwa emikutu gino tugikozese tugenda babuusa. Kati Museveni yalagidde abasumba bonna era mugenda kuwulira overnight buli lunaku mugenda kuwulira emboozi banono bakyali abalala bagenda kujja bagambe nti baloose ti Bobi Wine bamuloose ng'ayagala kuttisa baana n'obagamba mu kifo ky'okubuleminga Bobi Wine. Lwaki temubuleminga gavumenti? Mugambe gavumenti ereme kuba muntu yenna bannayuganda bajje bakime omuntu waabwe, omuntu bwabwe akoze fujjo gwe bamugjamu. Naye njagala bategeeza nti mwe basumba mwe abalimbanga abantu ebbanga liri munange temukyasobola. Temukyasobola kutulimba. Ebyo byakolanga luli engeri gye twafuna social media tugenda kwabika namu. Temukyasobola kutulimba. Mwe bapasita mwe abafera abasinga wane Uganda temusobola. Guno omulembe gugenda kuba reasoninga kyobola nti Gashumba bwe yagenze Eruwero yabadde amanyimbu yakoze kyamaanyi. Gashumba Eruwero tewafiirwayo yadde enkoko. Kitaawo bamaamawo tebalwanako Luwero. Kati gwokusituka n'ogenda oyina ne ka video ke wakoze n'ogamba guno omulembe gw'okuvuma President Museveni ku mulembe gwa General Muhoozi tetugenda kukiriza kuvuma General Muhoozi. Gashumba ojja kudduka mu ggwanga lino. Wano walinga w'abasajja abaali bawaga abakulu abaali mu gavumenti ezaasooka. Mwe Bagashumba Uganda neeyonooneka gw'osooka ku nnyonyi. Gwe Gashumba ne muwala oyinza okubanga essaawa zino muyina ne passport 2. Oyina ey'e Uganda, oyina ey'e Rwanda. Bw'obanga toyina nnyo kakwate wano nga muze wano kulundirawo nseenene. Ffe tetuyina walala we tulaga. Ffe olutalo bwe lutandika tuyina Uganda, bwe muyina gye mulaga. Mutuveeko. Mubonyaabonyeza bannayuganda nga basirise. Ne mujooga bannayuganda nga basirise. Mwe mulooza tebalaba. Naye njagala bakakasa mwenna batiimu simanyi kuswaza. Mbu mwagala kuseka. Kyagulanyi bamuyita magineti. Kyagulanyi bamuyita firifezi. Mwabalowooza nti tusobola okunga abantu ne batajja mugenda kubeera disappointed. Ate tusaba abakola arrangement ya president kubanga government eno njaye eyinza okwagala okuyisa president waffe ku northern simanyi ku gundi ku express highway twagala president waffe kuyita ku luguudo lwaffe olukadde. Twawulireko nti muyina enteekateeka ey'okumuwamba. Bannange temukigeza. President akomawo mu Uganda ng'omuntu omulala. Tetwetaaga lukusa kubanga bwe twali tukima Eddie Kenzo kaana kambaata tewali lukusa lwe yasaba. Bwe twali tukima Gayitano ng'amaze okwepiica tewali lukusa lwe yasaba. Bwe twali tukima Sejjusa ng'amaze okwogera ebigambo ebikaawu ng'ava mu Amerika oba yali ava mu Amerika tetwasaba lukusa. Bwe twali tukima Dr. Kiza Besigye tetwasaba lukusa. Kaakati tetwagala kuwulira lugezigezi lwammwe. Tubasaba aba poliisi aba security mukuume emirembe gyammwe. Mubuulire buwulizi bantu nti bannange mudde ebbali mukuume omuntu wammwe. Naye temutuleetera buzibu. Kano ke kasembayo kuba njagala kudduka ne muganda wange gye bimuwonga gyaweereze. Naye njagala kubalekera link eyo eri awo bannaye mutwitinge tukole emirimu egyo kubanga tulina emirimu mingi nnyo bye tugenda okwasaganya naddala mu wiiki eno. Kano ke kasembayo. Akasembayo akaterekeka kagenda eri abakulembeze abagamba nti muli bankyukakyuka, most especially nga muli ba National Unity Platform. Ng'okuva campaign eno we yatandika ey'okwaniriza omwagalwa w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu musazeewo kusirika. Mbasaba musirikirenga ddala paka lwe tuli baziika. Bantu mmwe
mwayagala nnyo okulaba nga mulabisa pulezidenti waffe eri abantu. Era omulimu ogwo mubadde mugukoze bulungi nti mu bifo byammwe byonna bye tubalondeddemu amazima gali nti muyambyeko nnyo Museveni 100 ku kinnaakyo okutambuza ekisanja kye. Mu bitundu byammwe byonna muvaayo ng'abantu babataddeko ekibuli ne mulyoka muvaayo amangu. Omuntu atya n'okukola ka vidiyo ng'akunga bannayuganda ogenda okwaniriza omukulembeze we nga buli lunaku mutulaba muyina amasimu muyina peegi zammwe naye musirise. Olunaavaawo pulezidenti bw'ajjanga muyimirira mu kamera mwagala olwo kamera zibakwate munoonye obululu bwa 226 oba mulooza nti tukyalinga luli. Ebintu byakyukamu munnange. Ekibuuzo kyenkubuuza ulikuwa wapi? Kino ekintu ky'okukunga bannayuganda kyanditubeeredde bangu nnyo singa tubadde tukunga okuviira ddala ku bakulembeze waggulu nti abakulembeze ku muteerera gw'aba MP muzeeyo ewammwe nga kati essaawa zino bw'otuuka katugeze mu mpigi nga ne bw'osanga omuntu ku street aga nti nga ttaano omubaka yatuyiseemu n'atugamba nti pulezidenti tugenda mukima nti ebukoma nsimbi kiri kitya nti emasaka kiri kitya mu Stenseni nti emukono kiri kitya nti embaale kiri kitya. Bakansala bameeya bakyeyamaani mugenda tugamba ki? Kyannaku kya buswavu okujjanga wano okusooka okubakumamu okubasomera ne mulyoka mukola. Bantu mmwe muwe ekifaananyi ekibi. Muwe ekifaananyi ekibi. Eno gavumenti n'emala ekyuka mmwe bennyini mwe musooka okutwala application zammwe. Gavumenti eno n'emala ekyuka Kyagulanyi pulezidenti n'agikwatamu mbakakasa mmwe musooka n'okwagala okulwanira ebifo. Mmwe musooka okutwalayo bakazi bammwe bakazini bammwe basenga bammwe ba ex bammwe ba girlfriend bammwe naye mukuleeta ekireeta mu kuchampioninga ekitwala Museveni mmwe musembayo. Abamu mwekwese abamu mwefudde nte mulaba bigenda mu maaso abamu tulina kubalumba ku bikutu gyammwe gya Twitter Facebook ne tulyoka tubakkiriza ne tulyoka tubaforcinga ne muswalako basajja mmwe ne bakazi mmwe mukoledde ddala nga bwe tubadde tugamba nti bannabyabufuzi actually mulinga nga bamalaaya. Mwe muli bamalaaya ba byabufuzi. Abasajja abakulu mwefudde ba diplomats naye nga tewali na kye mukola. Diplomasi wamwe emyaka 3 Museveni gyatukalakatiddeko bukya tukwata buyinza abannuupu. Diplomasi wamwe atuyambiddewa. Gwe mutubuulire nti twakola diplomasi ne twogera oluzungu lungi nnyo Museveni n'atutya era kati esaazo Museveni teyebaka olw'okuba twogera oluzungu lungi. Tunulira omusajja Lutamaguza atuchalenjinga wano. Actually Lutamaguza atulabisa. Abakulembeze aba National Unity Platform Honorable Lutamaguza abalabisa. Omusajja abeera ku TV naga nti bannanga akakisa kenfunye kano twongera okubajjukiza nti nga 5 public holiday ekyo tekisobola kwogerwa. Tekisobola kwogerwa bantu balina na position nga mulina n'ebifo abamuli mulina ne n'obukiiko mu parliament. Essaawa zino twandibadde mu keetalo twandibadde twafunye press conference kubanga president ali mu kitundu kya Buganda wano twandibadde tulaba abakulembeze baffe bonna abatwala Buganda wano nga mwatuuza nadda press conference. Kyemugamba musobola okufairinga okuyita press conference nti bannange tuzze kubawa guidance abanaagenda okukima omukulembeze ekyo kibalema okuyita. Abasajja abakulu muli wano n'abakazi abakulu muli wano era ddala mmwe be bayogerako nti abantu abamu muyina okusooka okuva mu byobufuzi bya Uganda okutereera. Mwagala ebitiibwa ebite bye mutakoleredde, mwagala ebitiibwa bye mutakoleredde, mwagala babawaane we mutakoze. Essaawa zino twandibadde tulabanga ekigenda mu maaso. Kati mwekwese twamaze kubagugumula ne mulyoka mweteekesayo kaposti ne musirika. Abooluganda Kyagulanyi oyo gwe mulaba yali musajja alina ssente ze. Omusajja alisikinze buli kimu. Fe abantu ba bulijjo tugezezzaako na kati tukyagezaako naye tubasaba nga tetubaweebuula tetubavuma. Abakulembeze ba National Unity Platform
okuvira ddala ku babaka ba parliament, stop acting like snails. You should be quick. You should be quick. Mulekerawo okubeera ba slow learner. This is an activity which needs you at the forefront. Nti esaawa zino twandibadde tuwulira buzi nti Masaka batandise okuteekako abantu okubambuutu. Naye muli eyo muli mu kulwanira kaadi. Muli mu kulwanira bufo mbunze omukulu wa wano Masaka. Omanyi kaakati nze atambula ne kaadi wano. Omanyi nze owa Nuupu wano. Omanyi nze mukungu wano eno. Nze nina experience. Ebyo mubibaddemu emyaka lyonna Museveni atukalakase agenda mu myaka 4. Temusobola kutuula kuwa munga abooluganda. Ne mugamba nti bannange tukole kino ekintu once and for all. This is an opportunity for you to actually no yandibadde na competition. Nti yo mubaka wegundi yaleese bameka. Kansala yaleese ki? Kati wano tugenda kutuuka okunoonya ebipande nga tetubiraba. Abantu bali willing okubisa ama t-shirt agaliko munda biranga ddala 226. Naye tebali willing okubisa ama t-shirt galiko baana baffe bali mu makomera. Ogamba omuntu n'omugamba nti munnange kansala kubisayo t-shirt 5 nga zirika abaana baffe abaabula n'akugamba talina ssente. Weetoololamu katono nnyo bwoti n'omusanga nga akubisiza t-shirt wano ekifaananyi kye kinene nnyo aka president kali eno mu nkwawa munda biranga ddala. Mwe bivubuka mmwe ne bakazi mmwe twetaaga obba kuba emiggo. We bituuse tugenda bba kuba emiggo. Eno mwalinnya y'amagye mwana. Bwe mba mwagala politics oyo wa bulingi mugende mu bibiina ebiratu beegayiridde. Ati iso otambula n'abantu abatono naye ng'omanyi muyina gye mulaga dani okutambula n'abantu ababeeraawo ne babaguumaaza. Ate mwe bannayuganda muyiga okubuulira abantu bano amazima. Bwe munadde awo ne mwerinnyako bano bagayi babakozesa. These guys want to use you. These guys think fe tuli ndogoyi. Fe tulina kubeera ndogoyi for them to use us. Mbeera ntya wano nga nze nkunga nga nina omuntu alina eddoboozi asobola okugenda ku kaleediyo 1 ak'omukyalo, nga nina omuntu asobola okugenda Empigi bw'ayogera ku lumba oba n'ayogera mu station abantu bakwata message eyo ne bagitwala mu kyalo nti owaayi omubaka yayogedde, meeya yayogedde. Nze ne bwe naakunga nja kunga naye message yange tegenda kutuuka eri ku ground. What we need is the communication. Ebeere ng'eri direct tumanye what are we moving on with. Tutandikira wa, tusooka wa, tugenda wa, tudda wa. Basirise abamu tebalina mu ggwanga. Oyinza okulooza mbalina bibyagenza okusaka ebirimu amagezi. You are just fooling people. Walakuba nti tubawa buwikitiibwa naye mwe abantu abamu mwetaaga miggo. Bantu mmwe mutuzanyidde ku bwongo ate tulina obusungu. Tuyina obusungu mmwe basajja mmwe ne bakazi mmwe akato betwerevetinze ne tubawa ebifo. Oyo politics wamu okukola obubaddi bwe mwakolanga mu bibiina biri. Oyo politics wamu okukola obubaddi simanyi bamenye omukono, bamenye okugulu, simanyi ate police enumbye, simanyi nze banumbye. Tewali muntu abalumba. Oyo politics mbadde muzanya for the past 40 years. Waliwo wana abataagala baboogereko aba defending nze sirya mu ngalo zammwe. Fe tulisikinza obulamu bwaffe ssebo. Mumusobola okubeera yonna gye mwagala mwepiica ne mukola buli kimu, embuto zibageze, olususu mukoze, buli kimu mukikoze. Egutali musango naye for once omusajja Kyagulanyi mumutikkuleko omugugu mumumenya. Kati oyagala Kyagulanyi agende Masaka? Oyagala Kyagulanyi yaba agenda mu constituency ya Lutaaya? Oyagala Kyagulanyi yaba agenda e Bukomansimbi? Oyagala Kyagulanyi sentamu yaba agenda Empigi? Kyogamba kikutwalira sente meka okufuna kamukalakasa n'okawa omwana mu sitenseni n'ayitamu n'omuwe 15 oba emitwalo 5 ng'ategeeza abantu nti bannange ennaku z'omwezi 5 tugenda kukima president. Ekyo ovaako ki? Kale ekyo bwe kiba kiganye mukireke. Emikutu gyammwe amasimu ffe tubagulira, data ffe tumagulira, naye n'obeera n'otunula ku mukutu gw'omukulembeze nga yasemba okubeera ku social media hando ye
ng'amaze akalulu. Bw'obagamba ko wano nti bane mututereeko ku baana baffe ku mikutu gyammwe ng'akugamba ali bize. Olunaavaawo nga mujja nga mutugamba mwagala babawe ebisanja ebirala. Basajja mmwe ne bakazi mmwe. Eno kozi mwe mwandibadde mu gichampioninga, mwandibadde nga abali ku competition. Twandibadde twalabye da press conference akabondo ka Buganda. Kaina press conference encha. Nti press conference yaki twagala kuwa banna Uganda direction bagenda kutambula batya. Kiki kye twagala babeere nakyo. They should have direction. Batudde beekwese. Kati bali mu kwepiicha eyo bali ludda wakatonda yamanyi. Oyinza okuzambu balina bye bakola. Wapi abasinga bali mu kwepiicha. Abasinga kati babala kalulu kubanga bategedde nti kakati tunaatera okudda mu politics bo bakyabala 226. Muyina okuwa direction y'abantu. Kati mulize president amala okuva South Africa alyokaje musajja akwate buli kimu. Essaawa zino ebitundu byammwe gye twawangula abanupu. Twandibadde nga omwalaba abeeruwero nti president bwe yali ajjenkeera buli kasitense kaamanya nti omukulembeze ajja. Kye twakola eruwero mu country wide tour kye twandibadde tukola mu bitundu byaffe. Bantu bamekanga essaawa zino Masaka omanye ekigenda mu maaso. Bantu bamekanga okimanyi nti essaawa zino mu sitense empigi abantu bamanye ekigenda mu maaso. Bantu bameka bamanyi emukono ekigenda mu maaso. Ate mwe abalina resources temutuyambi. Fa baagala okola ate temutuyamba. Kwa tujja nti bannaye kale mwe temukole. Naye kale mutuweeyo ku mmotoka. Abantu bali eri baagala genda kubagala kujja kwaniza president waabwe. Essente temuvaako yadde ekikumi. Buli kimu temuvaako. Muyina amasanda mu ngalo. Naye ate gavumenti eno neemala ekyuka. Mwe musooka okuleeta famire zammwe okufuna emirimu. Ffe mutusenda na buti. Mutuloozaako luvannyuma. Kati omubaka w'Entebe Kakembo president atuukira mu kitundu kyo. Twandibadde tuwulirayo statement nga watuuziza da press conference nti nze ng'omukulembeze waawa Entebe nnyaniriza president wa Uganda era njagala omutegeeza nti buli kimu twakitegese dda yabuze alinga nziku oba ali ludda wa Katonda yamanyi. Katonda yamanyi. Ojja genda omulaba nga avunaana abaana banuupu batuvuma tebalina mpisa. Empisa tetuyina tutya. Mwe mwamanyira politics oli munnange jangu nkukwekule. Twagala ekintu kino nammwe mukibeeremu ogwaffe tugukola. Naye mmwe muyina okuwa unity eyo. Si kubalumba. Naffe tetunyumirwa kwogera bintu bino naye mutuswaza omusajja mumulekerera. Musajja mumulekerera ate abamu mumulengeza. Lwakuba nti mwagenda okusanga nti tali yekka. Ffe tubasabulirawo totunyumiza. Era singa twali twabaleka ne mutumererako amagego. Singa batubagambako. Twabalabukira kuviira ddala mu bigundi mu bigurupu byammwe simanyi G20 eyo bye mwali mwagala okufoominga. Bino ebigurupu byammwe mwagenda mu foominga bino ebyasimanyi ffe tukontrolinga akatundu kano. Enjagala bategeeza nti ebwo obutundu temubukontrolinga. Ebyo ebiboozi byammwe ebyasimanyi ffe tukulira Masaka region. Ffe tukulira Kampala ebyo tebikyaliwo. Oleeta olugezigezi lwo ne tulukuteekawo ya you belong. We no longer entertain that nonsense. Kyobona nti bwe twakuba ki project kyammwe kya G20 kale muddeyo mu kifulumi. Muddeyo mu kifulumi. Osimanye tuyina secretary general eniyo omanyika kati eno grupu bwe tutambuliramu okutambuza people power. Bwe mutambuliza people power mu nupu mufa. Mwali mu ddukani. Mwali mwekwekani. Mwali mu ddukani ani yali abagobye mu nupu. Musimanyi tuyina president waffe tutambula tumutambuza. Musimanyi bwe tutuuka wano omanyi kakati nze omukulu wa wano nze nga bakadiza nupu oyo katemba takyaliwo. Mujja kutuuka ekiseera nga n'emigo tugibakuba. Mwe mulooze nti tudibakusaaga. Muddemu ne G20 byammwe. Oze mu maka ga munno oyagala na kuzaala oyagala kwebaka ku mukyala we.
Sajja mwe mumanyira bantu mwe mumanyira mwaroza nti Kyagulanyi agenda kubeera yekka agenda kubeera ignored era kyovoola bantu temufaayo kuba mwagala musajja watwasa aswazibwe mu bantu naye Katonda yabalabisa ffe tujja kutambula naye kubanga ne mu kantwe tuwa twagiriidinze tubasaba tetubalagira tubasaba muleme kwerabisa bantu batandike kulooza nti basajja mwe ne bakazi mwe mwalya tetubalagira tetubavuma tetubavoola naye mutuleetera okwogera ebigambo bye tutandyogedde kubanga negula tubanoonya tetubalaba kyemugamba singa mukeera ku makya ne mutuusa press conference nga mwe abantu b'omu Buganda ono abakulembeze mwenna omanye ekintu ekyo kye kisobola okwongerako omanyi impact guno. This is the best opportunity jetulina kubanga tetumanyi kigenda kuddako. Luno olunaku nga 5 lulina okubeera lulina okgenda mu byafaayo. Luno olunaku lwandibadde luwulirwa ne ku boode Katuna. Luno olunaku lwandibadde luwulirwa ku boode Busiya nga abantu beebuuza bane kiki ekigenda okubeerawo nga 5 kiki ekigenda okujja kiki ekiriwo kiki. Luno olunaku nga 5 lulina okugenda mu byafaayo. Oba mwagala kyemmanyi waliyo eyo abalinze okuseka balooza nti abantu bagenda kujja mbakakasanga ntya Katonda mugenda kuswala kubanga president tugenda mu kimente baawo ate ne munaamubuusa ne mufuula akanyonyi tujja kubeera waawo tujja kutambula ate njagala bategeeza kyandibadde kirungi ne tutambuza na bigere ne tubanga abagenda okulamaga. Olaba tutambula nituva gye tuvudde ne tugende na mugongo twetaaga ogenda okwentebe airport nga tutambuza bigere. Jebi muwongo ngamba ngo obudde buweddeyo taata siita mutayimu yo taata. Jebi muwonge akadde kange kampeddeko nveewo. So baganda bange ekindeese kwongera kuyita oba na kwongera ku mulanga gw'abanna Uganda. Njagala bannange okwebaza ba tiktokers, njagala okwebaza ba bloggers, mwebale ku uniting for this cause. Bino bye bintu bye tulina okubalirako obudde naye gwe tuba tuli mu kulwana nga muleeta biboozi birala. Tubeereko united, tubeereko focused. Kino kijja tuyamba ekintu bw'olaba nga kigenda tujja kumulamu tokikwatako. Baagadde nnyo okututeeka mu biboozi ebitalina makulu ne tubeera bagezigezi ne tubuuka. Bannange njagala basaba, this is a collective responsibility. Nze bwe mba sikunze gw'olina gy'ova teeka watirisi baasi oba takisi oba mmotoka enaaleeta abantu bone babeera 5 mujje n'ebipande byammwe mugambe nti Masaka welcomes His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mbale welcomes His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mubeere n'ebipande byammwe ab'e Nakasongola, ab'e Nakaseke, ab'e Mpigi. Eyo message egenda tukolera. Tuwulireko amawulire nti akasajja kateekateeka okujjako internet. Museveni eno generation bw'otagwa ejja kusuula eddalu. Omanyi mwalooza nti mutubbye biwedde. Njagala okuddamu okubajjukiza nti olunaku olw'enkya president w'eggwanga ali South Africa era nga agenda kutuuka, batugambye nti agenda kutuuka ku makya oba essaawa emu. So abantu be South Africa enkya omukolo gwammwe njagala kubajjukiza baganda bange, buli muntu osobola okubaako abantu b'opakira ne bagenda ne baaniriza omukulembeze. Buli muntu osobola okubaako rolo gy'opuleyinga naye mutayimu eno abakulembeze twagala nammwe okulaba rolo yammwe. Mubadde mugambanga abantu wano nti mulinda manduso, mulinda commander in chief. Commander in chief yabagambye akomawo ng'ennaku z'omwezi 5 mwandibadde na mu competition nti nze ab'e Kampala taxi zange 50, baasi zange 50, emijoozi gyange 50 jijino, ab'e Masaka bwe mutyo. Kale bangambye nti time empeddeko, Mukama abankuumire, Mukama abanjagalire, munzikirize mbasiibule baganda bange. Twongere okukunga abantu, twongere okwebereramu,
kwongera okubuusa baganda baffe ku lwa Katonda n'ensi yange kama abankuumire mweraba. Awo nno we tuli. Ebibozibozi bingi bigenda kuba bitambuzibwa, bigenda kuba byogerebwa, bigenda kuba bikolebwa n'ebikolwa byennyini bigenda kukolebwa ng'omulamu ogulimu kunafuya struggle, kunafuya bannayuganda kubamalamu maanyi, kubalemesa kukola ekyo kye bateekeddwa okukola, kola nga beenunula. Naye n'ensangi zino bannayuganda balabayo tebakyalimbwalimbwa bwe batyo fwa. Nolowooza nti ojja kukiyitako nti ojja kugenda nakyo ng'obalimbye bo batwale butwazi. Ennaku zino beerowooleza era beetegeerera. Ate nno buli omu akkiriza nti Mwami Museveni ekintu kimutuddemu, Kyagulanyi engeri gy'akolamu ebintu by'azannyamu omuzannyo gwe, Mwami Museveni teyagubala, teyagutegeera. Kati abuliddwa eka ne mu kibira. Alabye ku Gen. Museveni amugambe nti akalira akawulira oyo gwe bayita Kyagulanyi. Kati nno ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'Ekkumi gwe tulimu, President Kyagulanyi nakuma mu ggwanga Uganda era nga bannayuganda bonna bamaze okwetegeka okwaniriza pulezidenti waabwe ku kisaawe Entebbe. Gwe naawe nange ffenna tulabe nno tusobako kye tukola okugatta ku struggle. Tulabe nti wabaawo kye tukola ekiyamba struggle yaffe okutambula nga egenda mu maaso. Baagala nnyo mwenna abaliyo mwebale kubaako, mwebale tugoberera abaana mwenna okulaba nti tugattagatta ensonga zino ku lwa Uganda yaffe ennungi. Omukama Katonda asaba bankuumire, mweraba.